obwa Kyabazinga buli musanyu vala Kyabazinga Gabula nadibokona ni Inhebantu Mutesi okuzaala abalongo amoliga nagesanyu eri obusoga ganjulidwa mu lirwa Kyabazinga Budumbula eri banamuli etabiddwa abalangira n'abambeja babusoga Engineer Patrick Batumbi yali ssente buli kikulu ateekateeka embaga ya Kyabazinga anyulidde obusoga amawulire g'okuzaalibwa kw'abalangira abalongo kuli William Ethan Diope ne Arnold Edina Diope nga bali mu mbeera nnungi. His Royal Majesty William Wilberforce Gabula Diope the Fourth, ly'abantu Kyabazinga obusoga, and Her Royal Highness Jovia Mutesi Inhebantu Busoga are blessed to announce the Gabula BB Busoga Kingdom, the nation of Uganda, and the world, the safe and joyful arrival of twin royal princes. Their royal majesties and the newborn royal princes are in excellent health and spirits. The princes were born on the 27th of August in the year of our Lord 2025. Bakabuweerezeddwa obwa Kyabazinga wabusoga abakulembeze abensikira mu Uganda President Yoweri Museveni n'abakulembeze ku mitindi gy'enjawulo. Bombi balenzi waiswa nitenwa nga bw'okitwala. Aye bwe tuli nti tuli mu maka era tuli mu kitiibwa ky'abalangira tibabeeta batyo baba waira amaina gaibwe nga mulongo asooka erina lye twidamwetanga omulangira William Esani na Diope, wabaawo ni omulangira owokubiri ni Arnold Edina Diope. Isaabalangira Bugabula woyira kitimbu agamba nti olulangiro lulimu abalongo tebatandikidde ku Kyabazinga Gabula Diope owokuna ni mama waife agalamire gale nabiye wow yazaala abalongo era kyaba kiti kaye mama waife manjeeri yena yazaala abalongo. Omukubiriza olukiiko lwa Busoga George William Tyabula agambye nti balinzi Kyabazinga okudda ku butaka n'abalangira olwo balyoke bakola emikolo egy'abalongo. Ate twebaza Katonda olw'okumuwa first born abaana batandikireko nga baki nga balongo ate balenzi abanaasobola okukiikirira n'okutambuza obwa Kyabazinga buno okujja mu mayi. Tuli kwesunga bwesunge lwe banayibba muno tujje tukine engolo zaife abazaalibwa nga balongo. Abantu abenjala omusigo kulima naddini abalangira n'abambeja basanyukidde kula ly'abalangira abalongo. Abasoga ebibuuzo ndowooza biweerewo. Omwana wange Jovi yamusibirira entanda oluli olwaidyemu lw'abalangira tuzaale irongo takomye ku eryo era ajja tuwongera eryokubiri kubanga lata waife William Wilberforce na Diope yazaala irongo emirundi mingi nga namawulire gatufunira olwaleero tuli bayisano ino. Abalongo bano kirabo era tukyeta a double blessing to this land and to this kingdom. Kyabazinga agatebwa ne Inhebantu nga 18 omwezi gw'okufuna ogw'omwaka 2023 ku Lutikya Bugeme ku mbaga ebyafaayo ng'okuva olwo obusoga bubadde bulindiridde amawulire ag'essanyu ge bafunye leero. Lubega Ivan yakusakidde gwino ku Bukedde TV.